Tuyina nga twabategeeza sabbiiti ewedde ku bikwekweto by'okukyagenda mu maaso n'okukola mu Kampala n'emiriraano, era njagala okukakasa abantu abasoba mu 100 sabbiiti ewedde batwalira mu mbuga z'amateeka mu kkooti ezisinga mu Kampala n'emiriraano ku misango okuli okusangibwa n'ebiragalalagala, waliwo abasangibwa n'ebisa ebyogi, waliwo n'abasangibwa n'ebintu ebibbe nga walimu n'abamu poliisi bwe yali enoonya ku misango egy'okwenyigira mu bubbi, era nabo baatwalibwa mu mbuga z'amateeka. Twaddamu ne tweyongera mu maaso okukola ebikwekweto, era twagala obbategeeza mu poliisi yaffe y'e Kakiri yakola ebikwekweto mu bitundu bya Kikubampanga, Kakiri town, Bukerere n'ekwata abantu 21, era bano bateebereza okuba nti no be bataayiza abantu ekiro ne bababbako ebyabwe, era basangibwa n'ebintu ebiteebereza okuba ebiragalalagala. Poliisi yaffe y'e Matugga mu kaweefube w'okulawuna ebitundu byayo yaggwa ku bavubuka 3, bano nga baali bagezaako oba nga bali mu nteekateeka ez'okutuusa obuliisamaanyi ku mwana ow'obuwala ow'emyaka 24, era yasobola obbakwata nga kuno kwaliko Emagu Nathan, Ubongo James ne Oterero Collins. Baali balina ekiso era nga kino kibakozesa okutiisatiisa omukyalo ono bamutuuseeko obuliisamaanyi. Bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olwaleero. Okola ebikwekweto ku Kirekareire, ekira ne bakola mu Kiti Kifumba, Kiwologoma, Kito, Mamirito ne bakwata abantu 2. Bano basangibwa n'ebiragalalagala nga mulimu ne bye tutatera kusanga mu bikwekweto, ebiragalalagala ebiteebereza okuba nti nno cocaine. Cocaine ono biba biragalalagala naye nga biri mu mbeera ya ssaano, nga bifaanana ng'akawunga, era babadde babusibira mu kaveera nga butono nnyo, era nga ku katale bagamba akantu ako akatono ennyo bwe katyo kagenda kugumu 2. So abakugu baffe bali mu nteekateeka za kuba nti bakebera okukakasa oba cocaine oba nedda, era bwe banga cocaine tujja bba tubatwalira mu tteeka eryo ery'okubeera n'ebiragalalagala, ate ly'amaanyi nnyo, era bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Mu Kisoga Ntenjeru Town Council mwe yakwatidde abantu 6, bano nga basangiddwa n'ebiragalalagala, era nga bagambibwa mu bitundu ebyo byennyini mwe twabakwatidde abantu babadde bajja bakolebwako obulumbaganyi ne balumizibwa ne babbibwako n'ebyabwe. Nabo bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Entebe y'abantu 6 bakwatiddwa mu kikwekweto poliisi yaffe erina kawuka kye yakoze mu bitundu by'Ensaggu, Nkungulutale ne mu Kabira. Mu Kabira kikwekweto kino kyakoleddwa kiro ekyakeseza olunaku olw'okutaano, era nga abakwate bonna bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Waliwo n'ekikwekweto waliwo n'ensonga endala gye twagala okwogerako, twalabye ng'eyitingana mu mawulire, era nga twagala ogikakasa nti kituufu tuyinaawo omwami Ssebunnya Joseph alina emyaka 49, ng'ono mutuuze wa Masiro zooni, nga yasangibwa nga agezaako okulinnya, actually yalinnya ekikomera naye abatuuze baamulaba tannakirinnya ne bagezaako muyita n'akirinnya ng'akozesa eddaala sigamba nti nno gegana amadaala g'osanga oba n'okwata ekiti n'olinnya, ddaala yambaawo buliti nga lirabika bulungi ng'olabira ddala nti omuntu ono yabadde yeetegese okukola ekikolwa kino, n'alinnya n'ayingira, naye abatuuze basobola n'abakulu abakuuma mu Masiro munda basobola okumuddukirira ne bamukwata. We baamwekebejja bamusangamu akaveera kano kabaddemu akacupa, ng'akacupa kano kalimu ebintu bye tuteebereza okuba nti no petro, ne tumusanga ne layita n'ebibiriiti. Layita abanywi basigala mugimanyi, n'ebibiriiti.
Era bino byonna byaleeteddwa wano e Naggulu kwongera okubyekebejja okukakasa tulabe nti tumukolako fayiro ey'amaanyi yatwalibwe mu mbuga z'amanyiggulako nga tulinda empabula y'omuwabi wa gavumenti mwe muli ogw'okugezaako okwokya amasiro nga kwotadde bakuyita kusalimbirira okusaalimba era bw'anaaba atwaliddwa mu mbuga z'amateeka gye emisango gye bajja obba nga bamuvunaana. So essaawa zino akyali ne poliisi yaffe y'Old Kampala nga tugezaako okulaba nti nno tumanya ebisingako wano kigendererwa kyabadde ki akola yekka n'ebirala tadde okubeera nga tugenda ne waabeera okwekebejjaayo n'ebirala naye nga mwenna mumanyi embeera eyaliwo mu ggwanga era kyetukoze nga Kampala n'emirala poliisi y'Old Kampala kwe kwongezaawo deployment okulaba nti no tusigala tulawuna n'okwebaza abatuuze okubeera nga babadde bulindaala ne beetegereza embeera eno ne bategeezako poliisi ku ssaawa nga 10 nno ez'okumakya naye ne basobola okuba nti nno batangira kyandibadde ekintu ekibi ekyandivuddemu oluvannyuma lw'ekikolwa kino singa kyabaddewo.